Alamusiza bannange kati ku linnya lyange erya Katikka Muhammad olina kati okwongerangako erya Kisorozi. Eno enkofiira si ya buli omu Jjajja Katende, eno si yo, eno y'abantu awezezza ente 10 n'omusobe ne yeeyongerayo. Kati ate ffe obwa Kisorozi bwaffe buli mu ak'enjawulo nti ente 10 teziriiko okugoba nti mugobe mutwale muliisize egindi mugende mugobe muliisize egindi. Ente 15 enkulu n'ennyana zaako zonna ziri wamu, ziriisibwa wamu. Ekyo ky'ekintu ekimu ku bye twagala okulaga abantu baffe nti kola emirimu. Tulengera faamu z'omu Amerika nga ziriko ente 20,000 oba ez'e China nga ziriko ente 1,000 tulowooza nti bali bayonka amabeere ga ngamiya. Ffe abayonka amabeere ga maama waffe tuliwako ekikyamu. Eyayonka amabeere ga maama we ate ateekeddwa okuba nga ategeera bulungi era ng'akola bulungi. Ente muzirabye, olaba embeera gye zirimu, olaba nti nno zeetala ne zirya ne zitambula ne zigenda buli wamu weebeeyagala. Kino bannange kyakuyiga eri abantu abakola emirimu gyonna nti emirimu gy'okola osaanye ogiteekangamu obwongo. Ng'abasuubuzi bwe muteekamu obwongo, ng'abadokita bwe bateekamu obwongo, ng'abayinginiya bwe bateekamu obwongo, n'omulimi n'omulunzi oteekeddwa okuteekamu obwongo. Nze obwongo bwange bwaŋŋamba nti funayo ekitundu nga kigazi, oleke ente ezo zeetaaye. Naye ate zimbako ebiyumba ebbali, kiri kiyumba, kino kiyumba, byakuwummuliramu oba enkuba bw'ebanga ezze. Kati enkuba bw'ebanga ezze nga ziyingira mu biyumba omwo, oba omusana bwe guba guyitiridde nga ziyingira mu biyumba omwo. Naye kati wano ziringa ezitambula ezeeriisa. Nze ng'omuntu ninamu obuzibu ku kino ekyokuliisa ente nga eriira mu kagundi bwe kati. N'ogisindika nedda emabega, n'ogiteekerayo akafaliso we yeebaka. Tezeebaka wano. Bwe zimala okuliira wano kati zigenda kuwummulamu essaawa eziddako edda bazikame, then olukama olw'olweggulo, then oluvannyuma zijja kuva ate zigende ziriira awalala we ziriira ekyeggulo. Wali ate weewasinga n'obulungi, ezisinga zisulawo. Wadde ng'ebiyumba nina bingi, ebiyumba biibyo, ekyo ekiyumba kisobola okutwala ente 400. Kati omuntu asaanye okutegeera nti emirimu ngukoze ntya. Omulimu gukole mu ngeri eyiyo gy'owulira. Naye eri abantu obwongo bwaffe babuteekamu stereotype. Ekiyumba ky'ente eza zero grazing bakizimba bwe bati. Gwe tunuulira ente ey'amata, zino zonna ente eziri wano. Mukama ente meka? Ente 45. Ate ezirina amawaka amakulu ezinaatera okuzaala meka? 2. Kati uwuliriza bwe bakama ente 45 ezaateereddwa dda mu maternity ward ezibuzaayo omwezi gumu okuzaala 20. Ennyana ojja kuzirengera wali. Naye kati buli zimu ennyana zirina ewaazo ne we ziddukira ne zibuukamu ne zizannya ng'ennyana era bw'eteekeddwa okubeera. Ate nebeera ne weesula nga walungi. Kati omuntu kolanga ebintu okusinziira ku busobozi bwo. Nze ttaka ndirina. Kati olw'ekinzimbisa ebiyumba ebyakalina eby'ente oba eby'enkoko oba weziriira n'enjiriisiza mu kabokisi bwe kati emiti njirina. Ebokisi ze ziriiramu wano tebazitambuza nti bazitwala eri. Ebokisi ze ziriiramu nga ziyingidde mu biyumba bino oba enkuba etonnya mweziri. So kolanga ekintu ng'osinziira ku kyoliko. So ente ziizo oziraba